Weewaawo ekibya kye ki oba ebibya kye ki? Ensuwa kye ki? Era ekyanzi kye ki? Endeku eŋŋunda kye ki? Endeku ennyimpi kye ki? Effumu kye ki? Ensumbi kye ki? Esseffuliya kye ki? Kakati ebintu bino byonna binnyonnyolwa biti, kyokka mu kunnyonnyolwa mulimu eby'abachwezi n'ebya wano mu Buganda. Okitegedde? Kakati ekibya kiriiro. Ekibya kiriiro. Ekibya kiriiro kya misambwa ekitayawulayawula mu misambwa nti oba gino gy'abachwezi oba gino gy'Abaganda oba Bakalamujja oba Bachooli oba Banyarwanda oba Batanzania oba Bakongo. Ekibya sowaani. Era ekibya kikazi. Ekibya kikyala. Era ekibya kinywerwamu amazzi ate kiriirwamu mmere. Ekibya kye kinywero ky'emisambwa ekikulu era bw'obeera mu misambwa toyinza kunywera ku bikopo byammwe bino bye muggula kakibe kya bbumba. Wakati mu kunywa amazzi ekibya kikozesebwa ddi omuntu. Ekibya kitambula n'ensumbi. Mu basese ojja kuterawo mukasa ensumbi oba kiwanuka oba musoke. Mu basese bannaalongo bateerewo ensuwa, kyokka ensuwa eyo ebikibwako kibya. Ekibya ne kijja kituuzibwamu olwendo ate n'oteekawo ensumbi y'abasese. Ensumbi nsajja, ensuwa nkazi n'ekibya kikazi, olwendo lusajja. Omusajja yenna anywera ku nsumbi era ensumbi tekkirizibwa kunywerwako mukazi. Kyokka ate butundutundu obumu omukazi anywera ku nsumbi atya. Ensumbi omusajja ne bw'ajja nga taliiko mpewo ng'ennyonta emuluma asobola okusaba ensumbi ne bamuwa n'anywerako. Ate omusambwa gwa kiwanuka bwe gujja era bamuwa nsumbi. Omukyala asobola okugirako amaanyi ga mukasa bamuwa nsumbi. Omukyala asobola okugirako amaanyi ga kiwanuka bamuwa nsumbi n'anywa. Kyokka omukyala mu budde obwo aba taliiko bubonero bwonna, amazzi bagamuteera ku kibya era afukamira bulungi ku nsuwa n'asena n'olwendo mu nsuwa n'ateeka ku kibya naawe omukyala oba omukyala n'anywera ku kibya. Ekibya kinywero kya musambwa ekikulu mu bw'omukyala oba mu bw'abannaalongo. Nnaalongo Namukasa tanywera ku nsumbi, Naabawanuka tanywera ku nsumbi, Namusoke tanywera ku nsumbi, Namirembe, Naluwoga, Nazibanja, Nassiwa, ejo gyonna misambwa gy'abasese. Nagadya n'essese ye Nabuzaana. Ku lukalu ayitibwa Nabuzaana, essese ayitibwa Nagadya. Emisambwa egyo gyonna n'emikyala ginywera ku bibya. Emisambwa emisajja ginywera ku nsumbi. Ekibya kye kinywero ky'omusambwa omukyala ekikulu, amazzi nga gava mu nsuwa. Ensuwa ye Nnaalongo omukulu, ekibya kinywero. Okitegedde? Era mu butuufu bw'ensonga omukyala bwe yandibadde ng'atuuka mu mbuga oba ewuwo nga wateekerera, omukyala alina kunywera ku kibya ng'amazzi gava mu nsuwa, omwami n'anywera ku nsumbi. Wabula omukyala wanywerera ku nsumbi singa aba alabikiddeko omusambwa gwa kiwanuka ogutudde mu bwa Ssaalongo. Naye omukyala tekyandibadde kirungi kuva eri n'omuwa nsumbi. Era oyinza okusanga abasawo abatateeseteese bulungi mbuga
nosanga omusawo nga ayinamu ensumbi naye nga talinamu nsuwa wadde ekibya wadde olwendo naye nga alinamu ate ensumbi nga abakyala bwe bajja bagikwata bukwasi ne banywa n'abaami bwe bajja bagikwata bukwasi ne banywa. Ekyo nno kikyamu. Omukyala osobola okumuwa ensumbi singa aba alabikiddeko amaanyi gakiwanuka era n'anywerako n'omwami bw'atyo. Kyokka singa tegaba maanyi ago omukyala yandibadde afukamizi ku nsuwa n'ateeka amazzi mu kibya n'anywerako. Ekyo kye kibakwatako era by'ebigere byabwe era ze ngatto zaabwe mwe batambulira era mwe balina okutuulira okunywa amazzi. Okitegedde? Akati olwendo oluli lwe lusena mu nsuwa, olwendo lusajja. Singa Nnaalongo aba atudde ku nsuwa ng'agabula amazzi, tugambe abalya mmere batudde, tewaliwo mpewo ziriwo, abalya mmere batudde. Omukyala akwata ekibya kino n'asena amazzi mu lwendo, olwendo n'aluwummuza mu kibya, olwo ate ekibya ne kikola ng'essoosi. N'aweereza omwami, omwami n'aggyako olwendo, omwami n'anywa, omukyala n'asigaza ekibya. Bwe wabeerawo omukyala aba atuddewo, omukyala era asenesa olwendo mu mazzi n'agateeka mu kibya, ekibya n'akiweereza omukyala n'anywa. Ekibya kya buli ggwanga, ekibya kiriro kya musambu ekikulu, kinywero kya musambu ekikulu mu buli ggwanga. Okitegedde? Ekibya sowaani ya musambu enkulu kagube musajja. Ekibya kiriirwamu emmere okuva ku y'abalongo okutuukira ddala ku bijjulo, era ebibya bye bigabulibwamu emisambwa ku mpagi. Tugambe mwafumbye ebijjulo, emmere tebagiteeka ku bulagala, era abagiteeka ku bulagala bakyamu. Okuggyako osobola ogiteeka ku kalagala ng'otandika kuteekerera. Omuntu alina ekibbo kye mu nnyumba kimu n'ensawo baamusabye ekijjulo. Awo omuntu oyo asobola okubabula akawombo oba n'akutula ku lulagala lw'olwaliiro n'ateekako emmere n'agiteeka wala ekibbo ky'abajjajjaabe. Abo be balina entandikwa, y'entandikwa. Naye omuntu alabika ng'alinawo ebyalubaale biki, oba oli ssenkulu oba nankulu, ekibya bw'ogenda ogabula bajjajjaabo mu mazzi mujjula ekijjulo kw'oteeka emmere y'abakulu. Okitegedde? Era lwakuba nti bufunda bwa nsawo n'okuba nti ebibya byatika nnyo, essowaani mu bijjulo tezandibadde nkulu, essowaani ezaffe ez'abantu byandibadde bibya. Era ekijjulo kyandibadde nga kiteekebwawo buli muntu n'afuna ekibya, kyekijjulo ky'omusambu ekijjuliridde. Naye tuteeka amasowaani mu bijjulo, naye ng'ate amasowaani lubaale yatuleka tugaliirako olw'ensonga nti naye alaba. Toyinza kuwangaaza bibya myezi 3 bw'obyoza bw'obyanika ku katandaalo, ebibya 40 oli mu mbuga, ebibya 30. Kale n'ekyo emisambwa gyakitusonyiwa, amasowaani tugakozesa. Naye nga oba oyagala ekijjulo eky'ennono kyennyini kiri, olwali olwandibadde lwetooloolwako bibya, ng'era buli omu mwakoleza mwaliira. Naye ku lw'abalya mmere emisambwa gibaleka kubanga ebibya kifunda, okubyoza bizitowa, okwetikka ebibya ng'ogenda kugabula kijjulo bireete nga biringa nga 15 bizitowa biki. Emisambwa gyatuleka naye nga mu bulambulukufu bwebu. Ebibya ge masowaani. Okitegedde? Ekibya kikazi era tekizira musajja kiriiramu kubanga essowaani y'omukazi omusajja mwaliira mu bw'obulya mmere, essowaani mukyala ate omusajja mwaliira. Ekibya tekiriiko mawanga. Okitegedde? Ensumbi nsajja, endekwe ngunda nsajja, era endekwe ngunda nnangira. Era kasita obeera ng'oteekerera omusambu omukazi oba omuzimu omukazi, tosobola guwande ku ngunda, baguwande ku nnyimpi. Abalangira bano ne banywera ku ndeku empanvu. Teri musambu omukazi gwe baali bawadde ngunda oba omuzimu. Omuzimu oba omusambwa nga mukyala baguwande ku nnyimpi, kyokka ate endeku ennyimpi ku ludda olulala enywerwako emisambu egitatudde mu bulangira, gamba nga ddungu, gamba nga amayembe n'abalala. Okitegedde? Naye ng'endeku ennyimpi nkazi. Okitegedde? Effumu litudde mu bwa Ssaalongo, effumu ssajja. Era omukazi tasimba ffumu. Mukazi bwe baba bamutumye effumu ewantu, bw'afukamira ng'alyanjula, musajja abeera wajja n'alimusimbira olwo n'amukwatako. Kubanga omukazi tasimba ffumu.
ate n'omusajja ffumu, omukazi tasobola kwesimbamu ffumu. Era omukazi okwekwatira effumu n'alyesimbamu eri omusajja kikyamu. Omusajja bamutonda nga yalina okukola enteekateeka ezo, oba webase ku mukazi gwe olina okweteekerateekera ekintu ekyo okulabika nti ofumita effumu, so si mukazi kulyeteekamu oba kulisimba wantu oba kulyesimbamu. Okitegedde? Ekyanzi kikyala, ekyanzi ky'abachwezi, ekyanzi kinywerwamu mata. Mu bw'obuntu, mu bw'obulya mmere, mu bw'ennono oba mu bw'amawanga, ekyanzi kinywerwamu abachwezi amata, kuviira ddala ku misambwa gyonna egitudde mu bachwezi. Kyokka ate ekyanzi kinywerwamu ne bannaalongo mu bw'emisambwa ng'oggyeko amawanga. Kubanga Nabinene asobola okuba n'ekyanzi, Nabuzaana Munyolo asobola okuba n'ekyanzi, Nandawula asobola okuba n'ekyanzi ate nga kkambwa mu bwa mirundi ebiri, mu bwa Nandahuula ne mu bwa Nandawula basobola okunywera mu kyanzi. Emisambwa gyo tegiriiko mawanga, gyo gisobola okusaba ekyanzi, wabula ekyanzi mu bw'amawanga n'ennyiriri ky'abachwezi. Kyokka emisambwa egitali nti nze ndi wa ggwanga bwe riti nagyo gikozesa ebyanzi. Okitegedde? Era abachwezi babeera n'endeku eŋŋunda, ne bajja baba n'ensumbi enywerwamu obushera. Okitegedde? Akati mu mbeera eyo ono omukyala agambye nti alina mukama we yamuleetedde ekirabo nga surprise kye yabadde tasuubira. Omukyala ono mukama we Muwarabu. Omuwarabu yagenze mu katale n'amugulirayo ekibya n'emiyembe, najja nga abisabise bulungi n'abimuterawo n'amugamba nkukubyeko ekirabo. Akati ono yagenze okusumulula ng'alaba kibya, ng'alaba n'emiyembe, neyeewuunya nnyo amaanyi g'emisambwa kuba Muwarabu ye yabiguze. Naye n'agamba nti nze ndi musoga ebibya by'Abanyarwanda oba Bakiga oba Balundi. Ekyo nno kikyamu, ekibya kya buli ggwanga. Okitegedde? Ekibya buli ggwanga likikozesa. Kansuubire nti otegedde bulungi ensonga eno, era bw'abanga yakikutonedde tandika okukiriramu emmere, kiwe ekitiibwa, kyoze bulungi, kirabirire. Ate singa okikuuma n'otuusa mu kuvaayo kijja kuba nga kikulu ekibya ekyo. Kansuubire nti mutegedde bulungi ensonga eno. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.